buterevu mukwana gwange nyongera okujukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Kwatana bakubanga subscribinga, gena maso subscribing, liking, commenting, tusobola okubanga monage tutambula fena. Buterevu olunaku olwairo njaga tunulire omukyala Florence Nampijja yani yasomerawa obulamu bwe abutambuza atya. Florence Nampijja kyenyinza okutegeeza mukyala muyivu, mukyala muzanyi wa sinema, atengera mukyala yomu mukozi wa ku TV abanji gye tumanyi obulungi BBS Terefina. Florence Nampijja mwana eyazalibwa wali e Masaka era nga yazalibwa omukyala Elizabeth kw'ossa n'omwami omugenzi Ganyana Vincent. Ku baana omwenda Florence Nampijja be yazalibwa nabo munange ye last born, kitegeeza ewaabwe munange kye kibebi ekisembayo era nga muganda we omukulu oba first born ono munange mupati mulamba mu ddiini ey'Abakatuliki. Nampijja Florence mukyala muyivu yasomera ddala ebitabo bye era y'ensonga lwaki munange okera ku makya n'omulaba ku TV yo. Ono yasomerako ku masomero nga Lubaga Girls, Blessed Sacrament, Kimanya, Masaka District, eyo nno nga gye yakolera emisomo gye egya O ne L-level bw'atyo ne yeeyongerayo ku university. Ono emisomo gye egya university mwanatu yagikolera wali e Makerere era nga yakola mass communication era nga omulimu ogwo agukoledde ddala bulungi olw'ensonga yagugendamu nga agwagala. Mu mwaka ogwa 2016 ono yakola graduation ye munange emukulisa mu misomo egyo egya mass communication. Wabula ekyewunyisa omukyalo ono Florence Nampijja we yakulira munange emyaka gye emito yayagala nnyo okusoma amateeka ng'awulira yandiyagadde okubeerako lawyer. Wabula we yatuukako munange mu secondary ye yatandika okufuna okwagala eri amawulire era nga okusingira ddala ono yayagalanga nnyo okukola ku TV era nga ogyeko okola ku TV omukyalo ono Florence Nampijja yayagalanga nnyo munange okuzannya emizannyo omwono nga muli okuzannya emizannyo egya stage kw'ossa ne firimu ze mulaba ku TV essaawa eno era nga akyagenda maaso n'emisomo gye yegatta ku kibiina ekimanyiddwa nga Streamline era nga kino kyali kikulemberwa omukulu Mbabali Ibrahim. Eyo nno yakolerayo okuva ku mwaka ogwa 2013 baka ku mwaka 2014 era nga byonna byali bikolebwa wali ku Royal Theatre abanji gye tumanyi obulungi. Oluvannyuma lwa Florence Nampijja okulabikira mizannyo emingi n'ayolesa ekitono kye mu Diamond Assembles eyali ekulirwa omugenzi Kato Lubwama. Omukulu Ahmed Lowa ono yalaba ekintu mu mwana ono, yalaba ekitone mu muwala omuto bw'atyo n'agenda maaso n'amusaba abeegatteko mu Zubairi family. Era bw'atyo omukyala Florence Nampijja yagulabanga omukisa era teyasibamu bw'atyo yalekulira Streamline ne yegatta ku Zubairi family. Wabula tewayitawo kabanga kawanvu Zubairi family munange yayulikamu bibiri era munange omukulu Ahmed Lulowa yali alina okweyongerayo. Wabula omukyala Florence Nampijja yasalawo agende ne Ahmed Lulowa kubanga ono ye yazula ekitone kye namujja mu Streamline namusaba abeegatteko mu Zubairi family bw'atyo yamulabanga godfather we nasalawo amugoberere mu kibiina ekyagunjibwawo omukulu Ahmed Lulowa ekimanyiddwa nga Romantic Entertainment era nga ssaawa zino munange kikyatambuza abantu akannaki naddala ebibiina ebirala ebikola firimu olw'ensonga kino kiri waggulu ddala. Paka mu mwaka guno 2023 omukyala Florence Nampijja akyaliwamu mu kibiina ekya Romantic Entertainment era nga atwalibwa mukama we amanyiddwa nga Ahmed Lubowa nga ssaawa zino bali mu kutambuza sinema yaabwe emanyiddwa nga Climax era nga bali mu kasizoni kaabwe ak'okubiri. Florence Nampijja agamba yayagala nnyo munange okuzannyako ne bafirimu sita ab'amaanyi omwono nga mwe muli omukulu John Segawa, Abe Mukibi, Ruth Kalibala n'abalala bangi. Era nga wobuuza omukulu Ahmed Lubowa n'omubuuza munange omukyala Florence Nampijja ali atya mu mpisa ze, mu neeyisa ye, mu nkola ye ey'ebintu.
Ahmed Lubo agamba omukyala ono Florence Nampijja mukyala wa mpisa nnyo, ye mukyala omwangu nnyo okolagana naye era nga buli kyakola akyagala era waba akikola akikola n'omutima gumu okusobola okuggyayo ekyo kyennyini ky'omwagalamu. Era nga essaawa eno woba oyogedde ku munnange ku bazannyi ba firimu abakyasinze ojja muleetawo ku mwanju. Florence Nampijja naye ali ku mwanju awo. Era nga Ahmed Lubo agamba ebintu byakola oba eneyisa gye yeyisa munnange esobodde okuba nga emukuumira ku ntikko n'emukuuma nga akolagana bulungi ne banne olw'ensonga buli kimu akikola ne passion. Eyo wetuvayo mukwano gwange omukyalo ono is a media personality. Ono akola ku TV era nga olugendo lwe munnange olwa TV terubadde lwangu. Jukira ono teyasoma mass communication yokka, ono alina certificate mu music, dance and drama. Era yeyo emu ku nsonga lwaki munnange mu sinema wekituuka ku sinema ono yeeriisa nkuuli. Era nga certificate yeyo yagifunira wali ku Crane Media gye yasobola munnange okwasiza emisomo gye egya music, dance and drama. Era ogwo gwali mwaka 2014. Florence Nampijja agamba ayagala nnyo munnange abasajja abalabika obulungi, abasajja abasikiriza naddala singa baba batya Katonda, abasajja abakuba bakyala baabwe. Florence Nampijja agamba abo takolagana nabo. Jukira emabegakawo omugagga Lwasa yavaayo n'agamba mu bakyala ssaawa zino munnange balaba nga balimu ensa ye mukyala Florence Nampijja. Era akubiriza munnange abavubuka mwena okuba ne positive mind okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byammwe, because singa naye yayina negative mind teyandituuse awo wali ssaawa eno. Olw'obudde kankome wano ningenda kubanga nkomawo n'ekitundu ekirala wetugenda okulabira ebyobugagga byono. Alina ki era ayingiza atya, akola ku TV ki era yatandika gikolerako mwaka ki, byonna ngenda kubanga nkomawo nabyo. Butereevu nenkujukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatandaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga, likinga, commentinga tusobole okubanga ate tutambula ffenna.